Polisi Junior taata wo ya kuzise yamanyi obanzika obatanzika. That's none of my business. Nakula alini musajja mukulu enesalirawo ebyo by'abantu ebatuleeyo bano bagasumba abatasoma bubatuwandikire script sijja kuwagira Bujingo ate pastor Bujingo n'ejirwa myaka 10 bajja kukwata ekyo nkikubuulidde Bujingo abo bonna be wagula bakuwagire gwe pastor. Let me tell you the fact. Insite gwawo nebwe jiriba myaka 10 Bujingo liyingira koti nkikugambye. So obubadi bwammwe obubadi bumuzanyaza nnyo obwo Bujingo ne musetinga obubadi temubunteekamu nze nkolera nsi sikolera family nkolerera nsi nze nyemeriddewo ku lwa mazima era amazima gali nfuula ow'eddembe nze nkolerera Katonda Tagati obubadi swara Gashumba yasomaki Frank Gashumba agambenze ekyokola Gashumba ina diguli. So pastor nebwoli sasula abantu 13 one time I know that olirinnyako mu kooti nonyonyole enfa ya Richard ekyo nkimanyi. Nebwoli gula enseno n'ogimalayo nze ndi ku mazima nkolerera ggulu sikyakolerera bantu. Nze Junior I stand on truth. Nebwemba nyimiridde bwomu nze nyimirira ku mazima nebwemba nga nyimiriddeko bwogu nkolerera Katonda eyantonda. Akati munayinze nebwe munatuula eyo ne muteesa mu nzite manyi era mutuula kwa mwali mulowooza njabba wagira mu bubadi bwammwe ezo sikuliputiza mmwe muzizzeeyo ebyekisirusiru mulowooza abantu basiru looza abantu bategeera mbo Gashumba agambani Gashumba omufere muwala we yamulemerera ddala eri yeetunda jombolira Gashumba nebwe jiriba myaka 10 Bujingo alirinnya mu kooti. That I tell you. Nebwe mulituula ne munzita I will stand nayimirira ku mazima. Nebwe munanvuma nze nayimirira ku mazima era gye muli eyo mutudde muteesa kunzita kwa mulukaaluka obubadi kibalemye kunnyonnyola Richard yafaatya muli wano mumanyiira bantu. Nebwe muli 10 bw'amagye emitwalo 10 ensi ekyuka lemeranga ku mazima ensi ekyuka simu abasose mbuyinza ate simu abasembi mbo Gashumba je atuwulira ebyekisiro bye nze Gashumba tandagira siri ku level ya Gashumba talina diguli gye yasoma. Gashumba yasoma ki tabalina kusongola penso mwali eri wesebanya Gashumba yasomawa Gashumba alina otubulira bye twogera ezo sikuliputiza mmwe nazigoba nebwe muli nzita nazigoba mwali mulowooza ndi mwangu mutuuleeyo ne mutuuleeyo tajja mulagira nze teryandagira era teryajja kundagira ekyo kati kibayingire mu mitwe nze siriisima bwe mwakwiranga abasibe ne mugaya ebyekisiru nze nasoma future ngimanyi manyi future eno government siyeso sate siyesembi ati temutumanyira manyira tola otezeeyo ne muleta bisikole poti byammwe omutemo twamugobye omutemo polisi yataddeyo miliyoni 2 bagawe Bujingo sigwe walaba omutemo lwaki tebagakuwa mudano mumanyire ensi buzaabuza abantu omulooza ensi nsiru mubuzaabuziza nnyo abantu
Nole chigwawo ne muspini doctinga ne mwagala mukyuse evidence ne mwagala mukyuse ebintu. Muloza abantu basiru. Bujingo oliri nnyako mu kooti. Nkubuulira ne bwegiba myaka 10. Awo bonna abakuwagawaga pastor bakulimba. Jatubalira bagasumba. Gasumba ngambe ki? Nze Gasumba izo kungambe chokolo yo yasoma ki? Mubatunuli nze ne bwe muli nzitamu. Nze nyemerera ku mazima. I'm a man of truth. Nze kolera Katonda. Nkolerera guru. Atombolira bya family nyamba ki? Family nyamba ki? Mukitwali kimwine wange. Nze ndi mulangira. Mutuli balangira. Bo family, siranya family nyamba ki? Buli family kyine wange kitwali. Sha kumanyira. Ne mulimbe ensi kubanga mulimbe ensi. Omutemu aliwa. Bujingo yennyini amanye ekyabaawo. Temutusiriwaza. Mukwate sente muziwe bujingo ze mwataddewo. Ye yaraba omutemu. Temutumanyira. Nze basajja mmwe nabagaana okuleeta ebyo biscript byamu. Kanfe. Newaddeyo nfe. Nenja kufiira ku mazima. Mwamuloza buli omwaja bawagira mu byekisiru byammwe. Mwabagamba bamama baffe batuzaale. Jabi tumanyira. Gwe nze seetonda. Ate kinjogedde tekikyusibwa. Era obadde oyinayo that mentality ti Juni yabandagira teryandagira. Mugende mu byemalire mwaba abitandika. Mumaze okukola ensobi zammwe mu media mwagala tujje tubogerere tutya. Mulinga amazi mu byemalire. So omuntu yenna ali eyo mboyemo ke project nze Gasumba nfugazi. Ono Gasumba ono omufera wedde emirimu yawandika script. Bwamala wandika biscript mbwabituwe. Gendo byogeze bali abatasoma. Temuddamu okummanyira. Ali abagata amala nfuga. Bali balowooza Butamala nfuga aja kujja leekaane ne bwaleekaana okutuuka mu ggulu. I don't change what I've said. Bali balowooza abajooza abo. Mulye sente zammwe. Sente y'ekibi ereba ya kibi. Naye olunaku lujja kutuuka tulimanya eyatali kyadde. Mundabe mwebyo. Raga isi tekyuka. Tukolerere nnyo eggulu. Nze nkolerera ggulu, nkolerera amazima. Amazima ne bwenga sigalako bwogu. Naye nga nfiiridde ku mazima. Nze kimanyi mwagala kunzita. Mutuula mu zi meeting munzite. Nabigaana. Nabigaana ebyo ebyammwe ebyekisirusiru. Mojja kutubuulira ani eyatali kyaddi. Muve mu bubadi. Mubuulire ensi. Motoka kije bakuba masasi neva crime scene. Gwali ogirabyewa. Kiki kye mwali mukukusa okujja motoka ku crime scene. Mutwalize muli. Nze mbagambye nja kufiira ku mazima. Guno omwaka manyi nja kufa. Yetukoyo okubuzaabuza abantu. Gasumba akatasoma. Ekabikula ebimwa byako. Mwalawo yakulemerera. Wano omanyira nsi. Gwe Gasumba uyina ki? Nawe oli mufere. Bonna berimbise mujjeno muhoozi. Abafere bonna bali mujjeno muhoozi. Gasumba lekerawo okulimba abantu. Mulye sente zammwe muve ku bantu. Nomba mwali manyi musobola okunsirisa. Nze mujja kunsirisa nga munzisenga isima. Mujja kumala kunzitanga isima. Izo meetings mutulamu munzite. Lwaki temuzivaamu mujje munzite kati. Noza abantu basiru. Bumaze okulya sente bo Gasumba kajja. Emondo yatayisiba. Emondo yatayisiba okola mu polisi Gasumba. Akafere. Mwalawo yakulemere ali mabalaba muzina yetunda. Nawo oyogera mu bantu. Kasajja gwe wantama gwe. Kasajja gwe wantama.
kekali eri kekakubira daddy amasimu omwana nange yanvuma gwe Gasumba gwe sobola okuvuma kiro na misana gwe tuyina kyoli oli mufere tiwasoma na kusoma tobalina kusongola penso gwe byawo bozabuza abantu gwe buli mada Gasumba gwagimanyi lwaki Gasumba buli waberawo emivuyo mbwe muke project muke mwine muli bafere nze njagala munzite abantu bajja tegeera omwana yafira ku mazima Bujingo mubekirira waki Mario nebwe jiriba myaka 13 Bujingo European Court ekyo nkikubuulira ojja kunnyonnyola ensi engeri omwana w'abandi Richard gye yafaamu nebwe oligula aboogezi 10 kati njagala mbalage koti buli omutagulwa bwemba mbadde mu kiina nti buli omu mu Uganda agulwa Junior sigulwa sente nsigala ku kituufu ne bwemba akiyimiriddeko bwomu sente ziba mazeemu bune busajja buferefere bune busajja buferefere bufere bwe buwandiika script bwe mala ogiwandiika nga bugituwa mutwogere ki kyetutamanyi amazima galizuuka Katonda ono atali yanguza atebaka amazima galizuuka bingi nnyo busajja mmwe bwe mukoze ebintu bingi nga mubekkerera naye ensi erimanya amazima ate ezo ensi erinzijukira nze nkolerera ggulu sikolerera famire buli famire member ayina ekintu ewange ajja kitwale mulinga amatako mwagala kunfuga mmwe guno omutwe gwange nagwe nguguza guno omutwe gwange temojja kunfuga nze era mbambadde mwerimba mbweri yanfuga eri yaŋŋambako nze sigambwako ate nze ninamu nefujjo nze sikoonwako ndyanirule kati njagala ndabe mukwate sitole zammwe ez'ekigwagwa emmotoka eva etakkula imusini we tubatandikira mujja n'omubozaaboza ensi mbulirayo emmotoka emu gye bali bakubya amasasi neva kula imusini mbusibanya pasita ayina ebbaluwa y'emulago agiina ayina ekisago biri awo byasaamiridde nze gwe Gasumba toddamu okummanyiira gwe toyina kyoli eno ensi yaffe ffedda tuli bannayuganda ne bujja ne butiisatiisa abantu ne mutiisatiisa nze mulimala kunzita okusirika manyi mutuulatula obufoofofo mujja munzite mwe buli omu amulowooza agenda bakomba matako abantu tebeebuuza ebibuuzo buli omu avaayo okwogera ne musirisa buli omu ne musirisa people will not the truth and Bujingo people will not the truth Bujingo ekituufu okimanyi that I know mwali temumpa sente bisinika amannyo muyise mono taata wange omutamiivu jeni jangu tukugule yogera bwoti sijja kubyogera kirumi kale mujje munzite busajja mmwe mumanye ekituufu you know the truth ekikubuzaabuza nsi saa bintu bya kisiru wano sijja kwogera bya kisiru nkolerera ggulu nze nkolerera Allah sikolerera bantu nze Allah taateekangako ku nsi kolerera muntu era ne bwenfa kati Allah nnyaniriza kubanga Katonda akimanyi nze ndi ku mazima sigulwa sente mulidde sente zammwe mujja mumanyiira abantu basajja mmwe Kadoka Gasumba akataasoma kekajja mbukaanalizinga emondo yeyatta isiba wabijjeewa Gasumba lwaki gwe buli kimu Gasumba gwakibeera mu liidi omufere awedde emirimu kasajja gwe wantama kasajja gwe Gasumba wantama mukakubidde daddy essemo weebale nange yanvu kati gwe Gasumba tuku wasoma ki Gasumba tolabanga na ku P4 Gasumba ne what is a boy mu primary tokimanyi oli wali muwala oba muzina yakulema okujja mabaala
kawala kubasiba bakazi n'enkya n'eggulu kafuuka pitira tulin munaawo ojjayo omutwe bujingo wakola ensobi nga pastor nga jeno muwozi gye yakula abo abantu abamu bwe mwalonda society yabagaana bafere Gashumba ina office mu kibuga ekolaki alinga kaloli akera mu kibuga netu tumanyi byakola kafere fere akakasajja kali nako kamanyira mbukansonga mwengalo nze Gashumba gwape byokola ni mwinga kamanyiro nga kabasusi mukagwandise sikuliputi kajituwa gendo ojuwe nnyoko gutoddamu okumanyira gwe kali eyo goza sikimanyi keka kuma mutamalo omuliro keka kuba musini y'omuliro gwe nze byo bi project bya mwe nabigoba bebekulu ngambe ki yasoma ki bebekulu kwe yuna project judde ba failures neje no muzi wali toina bala bakulonda you have a group nze chicha person you have a group yaba failure boka just idiots beronda nze manyeno live yange nzo kuba yesembayo mujja kunzitira ku mazima mboliye yoboli embenshi Gashumba lwaki gwamanya abatemu lwaki emotoka yava ku kulayi machine kye twagala okumanya kiti kye mwali mukukusa jao mumanyira muntiisa muntaddeko pressa mwali manyinja bawagira mmwe I went to school nasoma goze no government yesembyo berako abatemu bonna balizulwa mu government endala bantuulira bantuulira katikati batuula mmwe mwennyini ekituufu mukimanyi temukimanyi lwaki buli atawagidde pastor bujingo muvuma muvume it means you're hiding something lwaki mukakasa nnyo ekintu kyaliwo naye lwaki mwagala okukakasa ensi tekyaliwo kakati mutata wange siba tata wange wagambye sigwanzala ate lwaki onfaako wagambye sigwanzala nesonyiwa leave me alone you said you are not my dad ate lwaki onnemerako wali badde omanyi tejja kujja mbonsonyiwa nze efukamira nze Junior afukamira onsonyiwe ku kinnakola ki tamale nakola ki kigambe ensi kyennakola mazima gakuluma dadi nakugamba mazima ge gakuluma toyina reason lwaki onkyawa ate nange sina reason mbuzi je netonda kuki nkola katonda kye yatuma alla kye yatuma kyenkola nze katonda ye yantonda nateeka mu nseno alla namugamba nti nasanyusa abantu oba onzaalukuke in fact totawana nakunzaalukuka you never see me again ebyokunzaalukuka biveeko byekulaba ebyo byeyogeza bokuba ku mutwe bwegozanga embwa ebyo dadi biveeko wagambye sigwanzaala kati no nange nebwa nesonyiwa simple kiki kye nakola tamale ogana okwagira pastor bujingo musango lwaki tondopa mu kooti omazeeko emirembe ogenda onjogerako ebyobulimba I doubt whether you are my dad nakitegedde sigwanzaala teri taata ayogera bintu ku mwana kajja kanneesibyeko kwakanywedde walagi waako tonzanyirako tamale ebyo gurupu z'abamafiya bo Bagashumba bolimu oyinza okuloza bakwagala nga gwadda ku list namugamba mazima ge gamuluma amazima galuma twawukanidde ku mazima wagambye sigwanzala ate lwaki obeera onvuma nesonyiwa nze sigale ne katonda wange gwensinza katonda yaŋŋamba tolimbanga
nze sirimba nakunkosa bintu bya kisiru mbokaba Kagashumba katuleri n'olutwe lwako katuwandikire zisikulipoti nze tuba twogera mu bantu ensindi jiddawo nnyomeza bya family egende kati sina family kandi abenga bwe nafa nnyomeza family chiche empadde kujjako kundeetera eddogo basi babandoga bafuira mindi za family tamale don't shout towekuba ku mutwe tewerumya mutwe leave me alone just chill me ndeka utigere nti sijogebwa ujja kuteya sifukamira ndoza yali amanyi mu mutwe gwe ngaloza ajja kujja dadi yesanyiwa mfukamira kuki mfukamira wa nze ngambwako nze ndyanirule omuzadde tasebya omuzadde owange namugobye abagala abazadde mumutwale mugobye ajja kutegeera abazadde abasajja balina akamanyiro naoli Gashumba byali agala okukola kawalake nako ne kamugoba bujozi ne kabo mumalamu bujozi obujozi bujja kumuggwamu ategeere nti sizanyirwako my noise no tekyusibwa alla yekyaye agikyusa yagala kuzanyirako gwe bokwasa awagira bujingo abatemu babamanyi akabaddi kakamanyi bujingo ajja kwogere faba mwogerera mala kuzanyana obubadde bosikulipoti nyenene tamalo nerabidde tumanyi bulungi nze nkyusa kyenjogedde dwight nze nimba nze omukatuli kinze nimba nze wegala kunimbisa Katonda namuddawo nze nkolerera ggulu so tutuleyo ngonwedde wala gino wekuba ku mutwe omwana azerakuba omwana nankuba oyo comedy wo goli muno si comedy I'm serious now dadi oloza comedy gwendimo noza kati reality tena sticking ini aloza china hope ekintu kyesinga okwagala munsi muno maama wange olaba yaŋŋambye neŋŋaana John bolira family balangira tuli balangira muli esente zammwe mulikirawo kumanyira ensi mbo sibaya omutemu yajja omutemu aliwa where is the murderer mukwate sente police emiliyoni 2 muziwe bujingo ye yalaba omutemu temutumalira budde pastor bujingo nyini ye yalaba omutemu ya mumanyi lwaki muwa miliyoni 2 najja nambapulira gwe siti je bakuba amasasi oludda lumu lokalo bakuba amasasi fese butwasoma psychology oli teyali mutemu gwe yajja okutta yali amumanyi newe yali atudde yali amanyiwo teri mutemu ate akuba sasi ludda lumu nga gwaliyo kirabyewa isigeza oli yali amanyi gwakuba yali amumanyi mbo pastor abone yekweka wansi mu steering stick belo tutekwata kati besikulipoti bya Kagashumba akatasoma ke kajja mbo fena tugoberere gwe Gashumba toyina kye wasoma tosobola kuandika linnya lyo Frank Gashumba toyina kye wasoma kwata luwalalu lwe bazinira mu bbala oluzeeka kira okubanyira abantu keka kubesemo Kagashumba tawebale omwana nange yanvuma gwe Gashumba gwani bonna bwekwese mabega wa muhozi bwekwese jeno muhozi muntu mulungi ense mwagala jeno muhozi oli muntu mulungi wejeka abafere abo tebayinza kuwa buyinza abo omuntu asobola kuwandika proposal bufere nagenzi era nabagala bayi mwakubidde temutawana family yamwe nagivuddemu nyena nakusaininga affidavits n'amanyanga kyusa soke mutegereti lyata jogebwa omulala n'amanyanga kyusa
nze tebateekamu ebyo biscript. My noise no. Era buli omu akitegeere. They don't want zekolya kukupulesa. Bagala njogere ebyekisiro. Bujinga mpameka. Pasta. Akabadi kunga kamale. Kamale. Dawo mama. Feme mubuze ebibuzo twaliyo. Kati munzite bulungi. Muntu olira obo 444, muntu olira zi meeting. Rest in peace Junior. Imuli jane monzi kate mujje. Nze ntyo okufa nze. Nze kyatyo okufa. Fenali ekubo. Ne obusajja buno bwetaaga kugambako. Borusebe sikurepoti ebyekisiru bibocheza. Omutemu yamanya ati pastor anayimirirawo. How did the mother not agenda kusibamu? Ati no mwanta ankudde. Nze ebintu byammwe nali mbivuddemu. Kana lisibitegeera kati mwembiri. I had taken a neutral stand. Kwa mwe nandi bakubye mmwe. Nandi kubye bujingo. Nenda mutunuli ya musajja ya kati buji. Era mu provokinga. Mwali muloza tamale ya ngambako. Tamale ya ndagira. Ndandagira ati. Yabene na bamafia be bali sente. Ali mu lwaboga yagaba state house. Lwabogo takugobanga ko president ya kugoba. Kira okwayiriza omusajja w'abandi. Bali kisera lwabogo yangoba. Lwabogo takugobanga ko. Lwabogo si atwala state house president Museveni. Nekati atyo kulumba president yekutte ku lwabogo si yakugoba. Wala ji yakugobesa. Nono omwenge n'ogangayira nono omwenge abatemu bamanyi batemu bachi gutwina gowuliriza. Muntu atawa family y'ekitibwa abaana bo tubawa kitibwa buli omu omuyisaamu amaaso nga lwaki tebagobe. Kati naganyi and I'm very firm on what I'm saying. I'm firm. Mujja no kutegeera. Kati nkaye oba alimbadde ensaaga kati mukitegeere sisaaga. Ezo sikureputiza abo bagasumba abatasoma. Gasumba abulirani. Omufere ekibuga kyonna gwe kibaye tigasumba mufere. Wano bamukwata gasumba nga nenga tutayina. Bamuleetera mwanda weya gasumba bamuleetera mwanda weya ng'enseera mbu yayogerera emoke. Eyo project not really serious. Ngokera kubaja kulonda gasumba. Kawalake kasibali katukunamira. Baka zinye bala kubala kalinga akagabo obutunda. Na lolo lieri mboloko mesimu naye lwakubye. Nga bebe kulu abulirani ekyokola. Bebe kulu atamanyi university wefanana. Bebe kulu yali ageze ku university. Amaina bajuzamu ebibuzo bya university. Bebe kulu amanyire kichara bwatunula. Mbulera tuwulira. Mbwe MK bosses. Bossi bawa. Ka MK idiots. Nze mujja kuzita ateze ndi mukambwe. Zindi muzibu nnyo. Sisaagirwako. Mbabde mumanyi. Tieri yanko ntuolinga. I have nobody. Apart from my mother. Mwenja bakuba mwe. Bebe kulu. Yakola PCB. Yafuna points maker. Bebe kulu amanye kubiri kwa tema kerere. Amanyine degree wefanana oyo. I know mwana yali agula duwetinze. Gasumba wali otudeke makerere. Gwe kenyinto ina degree ne muwalawo. Kati gotuwe byokola gwe. Otubulire bye tulina okwogera gwe. Gwe gasumba gwe. Omufere kanzu gwe. Omufere suuti. Oyina gasumba oyina kuba musabo. Ngoyenga ddagala. Ne muwozi ne butaba serious. Kai abo balonda abo. Ba professor bali makerere. Ngolonda gasumba. Bonna abafere beekutte. Obutemu bwabadde. Omutemu gyali. Who is the murderer? Kwaba bali no mufere wabwe era bujingo. Era lwaki ba pastor bonna bujingo gwe balumba. Mu ba pastor bonna bali mu Uganda era bujingo.
Bomukadde we kanisa ate we SFC. Ate ba asha ba military. Ate bakuma ku gate ate ba police. Kati which type of church is that? Your church chinawe. Nawe mlekerawo namwe okutisiriwaza idiots. Twafiirwa omuntu mulamba. Musajja tu Richard yafa. Bali wano Gashumba bisikulepoti byabwe. Banga edaddi wabadde ageze okulaba Otafire n'agaana omulaba. Otafire yaganye omulaba. Yakomye ku reception. Bagampadde. Yabadde agenze kulaba Otafire yaganye. Byabeerawo n'akuba omutwe. Junior tazanyirwako. Junior akolerera ggulu. Junior ayimirira ku mazima. Nze abazze mu ndaba mumanyi. Nyimirira ku mazima. Ne bwembanga sigaddeko bwogo. Kati mwatandika obubaddi bwammwe mu bumali. Finish them. Bajja kunteekamo, bajja kwenyigiriza. Ayina okutuwagira bakwate following yange gye babakozesa okwogera ebyekisiru. Teri ajja kunjogeza byakisiru. Teri agenda kunjogeza byakisiru. Tekiriyo. Tekijja kusoboka basajja mmwe. Saa kumanyira. Tekijja kusobokera ddala. Nze musajja mugumu nnyo. Nze ndi dwazi. Nze mutabani, nze muzukulu wa Mirundi. Jombolira family yendiisa. Mutwale byonna bimwine wange. Mulinga amazi. Ino olugezigezi. Muli bambeja. Family yaffe yatwale ekizugirizi ku mwezi. Family amuli rebellious. Yene mubalangira b'Ebungereza. Waliyo abalangira abagenda. Waliyo abagana ne bagenda abalangira. Nze family ensirisa. Bakuba busimu. Yakuba busimu. Jikube olabe. Aganye. Nganye. Nyangire rebellion. Nganye okubyogera. Sijja kuwagira bugingo mufere. Mbiganye. Kati mujje munzite. Okay, come and kill me. Manyira. Mbono, sebaya tutekeko pressure. Utika, izibatekeko pressure nze. Nze Junior nze. Gumanyigwe. Isibatusa abasasi. Nze nwanye entalo. Jubiye bano Gashumba bano. Taina kye yasoma adomirezo wa degree. Nze nasoma psychology. Nasoma mothers. Nasoma human brain. Nasoma human behavior. I'm a specialist in that. Bwe manjogera Gashumba sirika. Gendo twale embuzi kutali. Mumanyi by'abavandimwe biri byemuberamu ebyammwe by'okuyoola obusa. Gashumba, when I'm talking, shut up. Goyogera byolowooza mu katweko. Twogera facts. Why did the car leave the crime scene? That's the first question. Mbowe yatuuka mu ddwaliro ne bamuwa olugoye olulala. Tubuze ba doctor bali ku duty. Hariyawo. Where is the Mulago report? Iraga ebiwundu. Ebyo mu byogeza abataasoma. Ebyo Gashumba mujja byogeza abakyanoonya ssente. Abateerooleza abaloza teeseekoma wano. Uganda tekoma wano. Uganda ekyeyongerayo. Uganda yeetaaga abantu abayimirira ku nsonga. Aboogera amazima baweddewo. Ebyo waliozo bigamba omugenzi muzaata. N'atakuviirayo. Ebyo waliozo bigamba omugenzi kaliisa ebyo. Bamwagala nnyo esente kuyiwawo omubiri. Sente. Nze temumanyira. Nze teri anfuga. Nze Mirundi Jr. Atatiisibwa, atatya kufa, atajogebwa. Zeekolerera ggulu na Katonda. Temukiddangamu bajozi mmwe. Botoddeeyo. Ani gwe mugulira ndawe yammwe. Soga, ebimugeri byogezi bali ba TikTok. Soga, Kagashumba kawandika script. Gwe Gashumba gwe osa, gwe director, gwe atayagala okutubuulira. Musajja mukambwe nnyo. Yinza atagambwako, atakoonwako. Kati mujje munzite nga bwe mwatayisima. Mbwe mondo eyatayisima yeyasse. What is in common? Abasoma. Kati kamba yambe ku psychology.
bwe kibange mundu eyatayisima ye yakozesebwa wano. What is in common? MK project it is in common kwa neisi bali mwagezi wa MK. Ani nyini mundu eno. Waliwo munene ajigaba ne bagikozesa ne bagiza. Kansirike. Let me stop there. Kwanze ngomu kugumu saikulu jinandi bayambi. Yati munanwa walaji. Yati munanwa walaji. Negobye. Family naje gobyemu. Namanya nyenda gachusa. Baroya bange baze. Mbajire muddala obujozo obwo. Mwagala kunfuga. Watu koto mayedi. Zindi wa gwanga. Ndi wa family. Ndi mulangira. Mbani nasomera ki bwema nagenda ku ssomero netule makerere nekola siria 6 nga Gashumba atali nyanga ku ssomero yalina okupa byenne okwogera then mbani nasomera bwerere nga bebe kulu atalina diguli yabuliranze kiziwe kiri mu Uganda abatasoma be babulira abasoma nomga Gashumba wasoma ki tabanyina kusongola penso gwe Gashumba manyi byabuwemu na muwalawo byoboddamu byamabala bye mumanyi vambi tu bya madda byotategeera akagala nnyo sente tebwagala kola kaina office awo ku industry yakakola ki kalinga kalori akera mu kibuga afuluma kibuga ezitubute gwe wacha wewe wacha idiots zimwa bansomesa abadde baluza tata waja mugambako tasobola kundagira omwakuba munne omwana kutta munne kemukwatako adanga kemukwatako busungu bwe mwinako. You want to destroy my businesses? Omutamevo ayagala kono na kaliya yange gendo lyeseteze wabo jengo tontekamu kemu oluza yabalimbi ngumi yavuga ba nategeera siri wa muzanyi zindi muzibu nnyo yawazanya buzanyi nze Junior yali agala kutta mama we abbe ebyapa nali nja batunda ne guleta zibasende nkubalire mu ddala olugezigezi